Sinza butawa Bobi Wine credit za bwana nti Bobi Wine alwaniridde eddoboozi ly'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Munfuna bulungi. Nze ndi wano okwe-expressinga what I believe in as a person. I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dikenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wonna wawulira nkoze ensobi nsaba noting ojompa bulemu. Nsaba wabeeyo omuntu ajja mbuulira nti lwaki nyina okuwalana Museveni mu bulungi obw'ekitalo. Nyinyonyola lwaki nyina okumuwalana. Era ombulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bwonna mpa points zo nga ndaba zi making a sense. I will stop. Era njagala ompe ensonga. Lwaki golowooza mpala na Bobi Wine? Bino ebintu tusobola obikola on camera nga n'abantu balaba ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu. Naye bino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna muswaze ensi yonna byebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okubanga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo. Ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso. Kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa, toyagala kwogera n'abantu, toyogera kutoba abantu budde, toyagala, then nze ngamba kati kanzireke ebbali kuba kati kino kinsusse. Naye sigamba nti bambi mpala na mukulu wange. Mwagala nnyo era mwagaliza nnyo. I wish him all the best. Kurani njikutte. Bwe mba mulinako obuzibu Allah njijulire mbulamu bw'ensi eno bubi nnyo oba ndekewo mbonaabonereko. Si mulinako obuzibu alaamaramayi. Njogera nga nkutte Kurani nze nagenda ku Kaaba ne ngyetoolola ne nsaba Allah ekisonyiwo byonna bye nali nkoze mu nsi eno ansonyiwe. Bwe mba nga nnimbye nga nswaza Allah Katonda gwe nzikiririzaamu nga Bobi Wine nyina kye mwagaliza ekibi. Era bw'abaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise, era Mukama nkole kyasinga okwagala. Na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga taŋŋambyeko kigambo Bobi Wine. Nayogera ku byange ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutte award. Though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abange abamu. Ampa obudde President Museveni oba asobola mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu era mubuulire lwaki embeera eri bweti. Senga anaaba mpadde omukisa alhamdulillah nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi. Era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi ampite Magere aŋambe Kenzo tusobole okulaga ekifaananyi abantu mmwe abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu. Mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad. Njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo. Y'ensonga lwaki mubakkiririza. Omuntu yenna yeegulumiza ne yeefuula spiria n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya, then nze ng'omu awo mba nzirako ebbali. Nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nayogedde okuva we natandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze naakakola tezibalwa. Naye nsaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloola byenjogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo. Nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals, as smart people, people who are patriotic, people who wish good for their country. Tuogere ku bintu bino munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Ne tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemula, tuli mu kuswaza ensi Abaganda muswaza Obuganda nga tetulina solution. We are just fighting. What are we fighting for?
This is not even fighting for freedom, because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out, and then nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking, and you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukiriza abantu baveyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Then mujje mubawabule oba mu interactinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga ffenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up. Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume nenga nawe tutegedde kyolowooza. Namwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala. Naye munnange mbaagaliza mirembe. Era whatever I'm doing and whatever I'm going to do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntaddeko ettoffaali ku dunia yattu eno ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinziira ku message zenfuna, I'm expecting okufa oba okufiirwa. Kubanga message zenfuna bwe ziŋŋamba. Era nsuubira okufa oba okufiirwa. But I will die peaceful, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ense emanyi bwe mpulira ne kye mbadde feeling and I'm very okay. So nsaba tukkirize mulekere abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Muleke abantu boogere ebibaluma, eggwanga libitegeere, abatukulembera basobole obizolovinga. Saayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi. Nabadde njogera ku Kyagulanyi musician, not a politician. Nga ngamba lwaki omuntu ono omuyimbi asobola oyisa bw'ati bayimbi banne ng'ate alina okubawa platform. Nnyo naye tekitegeeza mbu siyinza kumunenyako senga mba ndaba ng'alina waalage watali watuufu. Sina kumunenya but commenting. Nga nammwe bwe muli mu kucommentinga views zammwe ne respecting. Buli omu abayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute Kurani eno sibalinaako obuzibu kubanga nkimanyi muli banyiivu ate ensonga zammwe nazo ntuufu. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu. Tubeera abantu abalungi eri community. Tosobola kuŋŋamba mbu I should not deal with the president. Mbu sirina kudiringa na president ate nga nze gwe nkomplainingako. Lwaki tompa omukisa ne mutuukirira ne mugamba muzeeyi wano na wano si watuufu? Why don't you give me that chance? Kubanga nze mbirivingira mu peaceful transition of power. Nze njagala Uganda ereme kufiirwa yadde omuntu n'omu wabula ate efuna obukulembeze obutuufu. Ekyo kye mbirivingiramu. Njagala kulaba ku Uganda ng'eringa Tanzania nga bakulembeze babiri basatu beekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating. Ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi. Mwabamu temwagala kukikkiriza neffe abamu tukkiriza. Kubanga nze Eddy Kenzo senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10 senga siri kyendi era senga siri mu kwogera nammwe kati. Ekyo siyinza butakimuweera credit. However much n'ensobi zaakoze nnyingi era ze zinyizizza abantu okutuuka ku kino. Ze zinyizizza eggwanga okulaba nga ligwamu omuliro. So tumuyambeko bwe tuba tusobola okulaba nti tutereeza ebyasoba. Omukulembeze addako addire mu mirembe.
Sina wakanyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola. And I'm proud of him. I'm proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda. Kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze mistake, gye njagala mujje mumbulire nti wano wasobezza. Naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu, muntu alina emyaka 75. N'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu ajja grandiwa somebody somewhere there. N'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya abapresidenti ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikutteko, njize ndabye. Nyina passport kati mukaaga. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled. And I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kaba wako katono, munasonyi ogenda ko politics. Abakulembeze ba Africa babateekako ebigambo bye muwulira ebiseera ebisinga kubattira legacy nti new generation yebakyawe ennyo nga bwe bali babagenda okwogerwako gye bujje bwogerwako bibi byokka. For example, wano mu Uganda Museveni tumuyita dictator, naye kambajjukizeeko katono nti Queen wa Bungereza akagifugira emyaka gyonna teri amwogerako. Bajja leta politics simbu Queen simanyi biki naye bw'abanga bwe kiro bakyogera kale balonde president tulabe obaana abikkiriza. Eyo tuveeyo. Trump alina emyaka 74, Museveni alina emyaka 75. What is the difference? Ayagala kuddako Trump. Gwe baleeta asinga Trump obukulu. Tuddeyo nga balonda Trump we baali bamulonda Hillary Clinton dayo ku internet buli kyenjogera kiri ku record. Hillary Clinton yasinga Trump obululu emiliyoni 2 nga bw'onabeera n'omuntu emiliyoni 2. Senate y'abantu 40 neerondo ono abantu 40 ne basinza abantu emiliyoni 2 obuyinza. That is dictating. But I'm not gonna go. You see agenda. You see binkwatako. Naye kyenjagala okwogerako kye kino nti ffe kale buli omu awagire kyawagira okusinzira ku ndowooza ye, ne buli omu awagire mu mutima omulungi, buli omu awagire mukkirize Uganda eddeyo nga bwebadde ku mulembe gwa Besigye nti buli muntu asobola okuwagira kyawagira ne tutambula bulungi. Ne bwe munaayagala muleete wano ebintu by'okulwanagana n'okulema tugenda kumaliriza ffeka kubanga Uganda abantu si bizimbe. Buli muntu afa counts. Abaana mbalaba mulwana ne police ne mugikuba ebikonde tubasobola yafuka tubasobola naye fa abamu tetubasobola. We can only speak by law. So munansonyiwa sirina muntu yenna gwe nkubira campaign and I'm wishing all my best to my brother Bobi Wine. I want him even to win and become a president. That will be history and I will be proud of him, and I don't think my mukwano gwange bwemba nyina president gwensobola okubira akasimu ne mugo wayi nze kyaliwo ndi wano, then that is the best. But tetulina bwe tugamba nti abakadde baffe tubajje wate baffe bufi, but we can help them to rest bulungi nga tukozesa obuvubuka abalowooza obulungi okusinga bannaffe abapromotinga entalo. Tribalism tulina bulungi bannaffe betumanyi nti buli kalulu bwe katuuka abapromotinga tribalism kibakolerera kibutaala mu bakulembeze. Neffe ababeera baawasa abantu betwawasa amakiga gaawukana, obwana busigala mu bbanga, abantu beetemera ku myenge, abantu beerwanisa, abantu beewalana, bizinensi zifa. Nze nfunye sente olwaleero this, let me be honest with you my people. So I'm not trying to brag. No, I'm being honest. Nze sente zonna zenfunye nzijje mu mawanga magatte. I'm one of abavubuka abatabo omulembe guno abaava ku nothing to something.
nga sente nzijja mu bantu balala bwe promotinga tribe emu oba bbiri then mbasiri fair eri Mukama Katonda yampa omukisa ogwo. Banange nze saagala tribalism, ekyo nkyogeredde wano. I respect everybody, I love everybody. I love people from all over Uganda, I love people from all over the country. I'm not a racist, I love all the people because I believe in one love. Nze nkimanyi muli banyiivu era mulina ebigendererwa byammwe. Nensaba mukkirize tutambulire mu nsi ey'emirembe, ekyo kye kisobola okututwala mu maaso. I'm here to express what I feel inside me. Bwe naamala obyogera bino njagala video eno mugisaving. Bwe naaba nfudde nga bano abantu we bagamba nti bagenda kunzita oba okutta abaana bange, musobole okuba nga mugizanyira abaana abaliddewo nti Kenze ndowooza ye yali bweti. And this is my view. I believe in peaceful transition of power. I believe in respect the elders. I believe in respecting each and everyone ku myaka gye. And I do practice this. Abantu ababeera nange, you know, I practice this. I love everyone. However much nti nno tuli frustrated. Nange I'm part of you guys. Siri musanyufu. Nange ndi omu ku mmwe. Ndi omu ku mmwe abacomplaining abanyigiriziddwa. I'm also pressed in my own way. But fighting is not the solution, my people. Wanga kati gomvuko w'emyaka 2 ayagala okulaakulana bataddewo awo embeera oluusi egenda mala emyaka 2 nga teteredde. Kakati gwe ate byewandifunye kati obifunye ddi? Omwana omuto abadde alina ogenda ku ssomero asome. Nayogera bino nyina n'engeri gye nsobola okufuluma eggwanga lino at any time kuba obusobozi mbulina ne family yange. How about you, my dear brother, somewhere atalina na passport? So sijja genda nnyo mu bingi, but I'm speaking my mind and I'm ready to die as you guys promise me. But this is what I believe in. I'm independent. I don't belong to any political party. I'm independent with an independent mind. I'm waiting to vote. Nali ngambanga nti ngenda kulonda gundi era nerinnya nendoogera olw'embeera gye mumpisaamu ey'okunvuma n'okunvolonga n'okwagala okummalamu ekitiibwa. Kati nasigazza genda kulondera ku ballot. Nze mmanyi gwe naalonda. I'm an independent person and I will vote. I'm ready to face all the challenges ezigenda okujjira ku bino. Bino byonna mbyogera kubanga I'm passionate and patriotic. I love my country. I believe in mistakes. Mistakes nga batukulembe okubayambako okuzikollectinga. Naye waliwo olumu tunenyanga naffe tulina okwenenyaamu lwakuba ffe tweyagala nnyo. We will love ourselves so much and we forget even anything else. Okitegeera? So nze mbadde nsaba gwe nga gwe obuvunaanyizibwa bw'olina wali ogenzeeko ddi ewa chairman wo n'omunenya nga bw'onenya abakulembeze bonna abalala nga bwe tubanenya n'omugana naye ebintu byakuno bitambula bitya? Lwaki abavubuka abakubwa kuno? Lwaki poliisi eyo tetugenda nga ab'ekyalo ne twogera ne osoyo kyakola ng'emivuyo gino? Lwaki mutabani wa gundi akola bwati mwakomadde okola bulungi bwansi oba okulongoosa omwala? Naffe tulina ebizibu byaffe lwakuba tetubitunulamu. Kati nno nze ayogera naawe nali nkikozeeko mu busiraamu bwe nzikiririzaamu, nali nkikozeeko ate ne nkikola ne mu buwangwa. Nze nva waffe Masaka. Kati kanjogere ku bukulembeze bwange nga nze omu. Mu busiraamu abasiraamu tebakkiriza kwogera bye bakoze, naye ngenda kubyogerako olwaleero kubanga waliwo ekizibu kye tuli mu kusolovinga, and that's what I'm doing today. Abasiraamu nsonyiwa okwogera ebyenkoledde obusiraamu, ngenda kubyogera lwa nsonga nti nnyina omuntu gwe njagala okulaga nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okutambuza eggwanga buno mirembe, era buli omu akkirizibwa okukola omulimu gwe. Siri mu byagamba mbu ate londo ono oba londo oli, no, ebyo by'okulonda mbirekedde mmwe era no campaigning nga nkulekedde mmwe, era buli muntu njagala alonde gw'awulira nti yamusingira. Naye ebintu by'okwevuma, okuswaza ensi, okwettattana, kumalako abantu eddembe ly'obwogezi, ebyo mubireke bantu bange. Wakati nze gwe mugamba okutta ensi eno ngitaddeko ettoffaali
nyina obwana bwange buto mugamba mugenda kubutta naye lwaki tufuna enjogera eyo naye kyamukisa mulungi ndikoze video eno I will die happy and very happy alhamdulillah era bwe nva wano ngenda genda Masaka ndaga abantu nti bwe ndi banfudde munteekanga wano kubanga kati kyenjolekedde I think but I'm happy nze nagenda ewaffe mukyalo kati njogera ku bukulembeze obwange kubanga I don't need to be in parliament to help my people. No, I only need to be myself, the original me, and I help my people. Nava wano nengenda mchalo. Ninawe nasoka nengula yika bili. Era we nazika muzeyi wange. Emyaka bwe gyetooloola ebiri kyafuuka ekibuga. Nengamba wano sijaawo. Onfuna nengenda kusaza nengulawo yika bili. Nembalamu nga yika bili zinzo obutamala olw'abantu bembera nabo abangi n'ebirala. Ate nga nawo ndaba mu myaka nga 2 kiyinza okubeera ekibuga. Neeyongerayo mu kyalo. Nembako wengula awantu ewaneneko. Bwe natuuka mu kyalo, ekyalo kyaffe bakiyita Kijumbula. Era bw'oba ogenze n'otuuka ekijumbula ekyo kiri mu Kirumba bajja kubuulira nti Kenzo ewuwe wali. Era we muli nteeka senga bino byonna biba bitambudde bubi oba bulungi alhamdulillah nze siri wano kubeerawo forever. Bwe natuuka ku kyalo okwo nga maze okusasula nga nguze enkeera waalwo naddayo nempita abatuuze nembagamba bannaaye nagamba chairman mpitira abatuuze njogereko nabo bamanye nembeyanjulira nembagamba bannaaye enzo omuyimbi wammwe Idrisa Musuuza Kenzo nazze kugula wano kubanga I believe this is a good village. Muline ettaka eddungi muline ekyalo ekirungi and I believe nti tusobola okubeera kuno mirembe. Nembagamba naye sizze buzzi wabula nenkulaakulana nzireese. Buli gwe nali naye mu lukiiko yalowooza nti nze Musuuza nzize kwesimbawo. Nembagamba nedda sizze kwesimbawo naye nzize okuleeta enkulaakulana kuba nze Dikenza ate nzize. Nakwata miliyoni 10 ze sinnabawa kubanga tebannampeereza pulaani ya SACCO. Nembaga nyine miliyoni 10 era nakati nzirina. Bwe baneetereza ngenda gendeyo bambulye pulaani nzibawe. Nembaga nyine miliyoni 10. Njala tutandikawo kasaka akatono. Tulabe kayinza gejja katya kasobola okuyamba ku kyalo kyaffe. Era nembagamba nti ekkubo lino kuba ekkubo lyali teririmwangako. Bukyanga tuba babaawo mu nsi. Teritanga mu tractor. Nembagamba engeri gye ndi Dikenzo nja kukozesa ka influence kanga akatono. Ekkubo lino lijja kulimwa. Okuva ku kkubo okutuuka ku kyalo kyaffe zile dakiika nga 2 ku 15. Nakwata ekkubo nengenda ewa Kasolo atutwala member of parliament. Nemugamba bw'oba omanyi nti wali olinnyeko ku kyalo kyaffe n'ojja okusaba akalulu honorable ngero olina minister tusaba otulimire ekkubo lyaffe eryo okolagana nabe ekikwatako balirime. Bw'oba oganye honorable I'm going to decampaign you ewaffe togenda kujjayo kalulu honorable Kasolo nali ntudde naye mu meeting mwagala nnyo mukwano gwange but I was going to decampaign him. Nasanyuka nnyo okubanga ndi Ivory Coast nenfuna essimu okuva mu kyalo nti ekkubo baalimaze. Nayogera n'abeekyalo mu meeting eyaddako ne tukubira ab'amasannyalaze nga tubabuuza kiva ku ky'okuba nti ffe tetulina amasannyalaze era kyetaagisa ki. Ekyo kye tuli mu kukolako. Nayikondo kuba amazzi bagakima wala ku luzzi agonja kugabasimira kubanga ndakagula esibbanga ddene emyaka ndowooza nga 1.5 tugenda mu 2 ate nga sitera gendayo nnyo kuba mbadde busy nga travelinga nnyo. Otherwise nga mbadde nnyo nga mbeera nnyo Uganda nandibadde bingi nabikolako. Saakomaawo nenjogera ne mukwano gwange Umaro ne muga Umaro oli musajja musiraamu oyagala nnyo obusiraamu naye ekyalo kyaffe omuzikiti mukadde nnyo. Umaro yeetema agenda zimba omuzikiti gwe ku kyalo kyaffe. Church nze ngenda kugyezimbira. Waliwo akasomero kaffe akasomesa abaana okuva ku P1 mpaka ku P4 basomera mu kayumba katono tebalina ngatto tebalinaki. Natula ne timu yange Dikenzo nga tukozesa Dikenzo Foundation. Ne tugula engatto bonna.
era ne tubagulira uniform bonna. Ne ngenda mu Richard Hand nga nkozesa mukwano gwange Humphrey nabimanya. Ne mubuliramu essomero lyaffe eryo ku kyalo. Nangulira peni n'ebitabo n'ezisseeti n'eziruula ne tugenda ne tubawa bonna. Pulaani zennyini ery'essomero eryo nnungi nnyo kuba Mukama bw'anaaba annyambye n'enkolagana ne bannange tusobola okuzimbawo akasomero akali beta nga tuyita mu nkolagana ey'okuyambagana ne connections zennyina. Munfuna bulungi. Nyina pulaani endala nnyingi nnyo ku kyalo kyaffe. Lwaki njogera nnyo ku kyalo kyaffe? Kubanga gye ngenda okuziikibwa nze gye nva. Naawe nkuwa challenge munnanga mpuliriza. Nti bw'obanga oli eyo olina obuvunaanyizibwa okutereeza w'obeera okusinga okwonoonawo olw'okuba bali abeeyagaliza bokka bakunyiizizza. Tukkirize abantu abo beeyagaliza nnyo ekimala. Naye batukyaye ensi yaffe, batukyaye bannaffe, batukyaye baganda baffe. Why don't we get a solution? Gwe solution yeyinza okuba nga yakulonda Mwami Kyagulanyi, thank you very much. Omulala solution yeyinza okuba nga ganze mzee agira abeerawo naawe weebale. Omulala ayinza okuba nga ganze nja kulonda FDC weebale. Nenze kye nandisabye temwandibadde partisan wabula mulonde abasobola, temulonde ebibiina. Londa asobola kubanga tulina abantu abali mu opposition abalungi ennyo nnyo. Ate tulina abantu mu NRM era abalungi ennyo. Nga wadde pate yaabwe nga bwe mundaba waliwo wetu kyankalinyiza wangi nnyo era ensonga lwaki tuli mu mbeera bweti. Nammwe gye mulaba ensi yonna ekutta akati. Bayombesa omuntu ng'Eddie Kenzo ayongeddeko wabula atatoddeko olw'okuba nti nno leaked voice note and it is leaked. Ate yavudde mu side yeeri sinze nagitadde bali be bagitadde omusajja agamba oyo mbu yagiweereza eri baagala edduke ku Bobby ntule ne tusolvinga ensonga. Kubanze Bobby namuweereza video voice note nga muwe ebitiibwa byonna n'embimalayo era ne mwennyonnyola lwaki njagala mu meetinga nali njagala kwogera ku ebyo ebinnuma. Era nammwe bwe muwulira mu voice note eri nali ngezaako okumunnyonnyola era ne baŋŋamba bali abasajja ne mugamba omusajja oyo nti yaŋŋamba tumugambe ki ne mugamba mu mugambe nnyina birivu nti ffe ali mu kutunafuya bayimbi banna abanene olwo si lukwe. That is being honest. Bwe njogera ku bukulembeze bw'obusiraamu nga nze omusiraamu obuvunaanyizibwa bwe ntutte mu busiraamu, abasiraamu saba mu nsonyi kino tekikkirizibwa naye waliwo kye tuli mu kutereeza mu society. Nfuna nze saagala kwesimbawo, saagala kunnonda, sigenda kwesimbawo wabula ndi mukulembeze okukululira ayagala okulaba nti ensi etambula bulungi. I love leadership and I love people. I love people. I want to see people smile. And that's why I have a Eddie Kenzo Foundation. I do this for humanitarian work because I want to see people smile and want to put a smile on someone's face using my small capacity. Salama Road kwenkolera. Emizikiti gyako gyonna egiriko. Baseeka baako bonna abaliko. Bwe mbanga simuwanga ku ssente cash ng'omuntu. Buli kisiibo, buli muzikiti. Nguwe ensawo ya kawunga, nkuwe ensawo olumu kawunga, muceere, sukaali. Olumu muceere, sukaali. Ekyo nakakikolera emyaka egiwera ena. Kuva Kibuye mpaka Munyonyo. Nakakikolera emyaka ng'ena nga sisosodde muzikiti nagumu wadde nali ngusaaliddemu oba sikusaliranga. Bwe nali nkyali ku street nga ndi ghetto hustler. Nali ntobera nnyo mu Kisenyi. Nyina omuzikiti gwe mu Kisenyi Nakivubo we naliranga. Ogwo muzikiti nakagube koguwa embeera eyo ey'emu kisiibo okumala emyaka gyonna gye maze nga nkulaakulanye ng'omuyimbi. That is like 10 years and more. Bwe mba nnimba baseeka beekweja muzikiti baveeyo bagambe nnimba. Ewaffe Mengo ewaja Nabagereka maama wange alina omuzikiti ewaffe awo mu ghetto. Nakakikola okuva lwe nafuuka Eddie Kenzo mpakati. Abasiraamu nsaba mu nsonyi we nengezaako kulaga abantu baffe nti we can help we can tulina kye tusobola okukola. We can do something.
Munansonyi oba mpiseewo, munansonyi oba ndi mukola nsobi, but I'm frustrated and I'm emotion. Njagala kugezaako okutereza society nti wabeeyokko abantu abamu abasobola okubaako nabo bye basobola okutambuza mu ngeri yaabwe nga tetumaze kwetemako mitwe. This is too much, my people. This is not a joke, and we should not take it just like a joke. This is a serious matter. Tetulina kunenya mwana n'omwe. Abaana be mulaba bayomba ku Facebook okwo si bakyamu. Abaana si bakyamu, balina ebibaluma ku mitima ate nga batuufu. Tuyambe ffe abasobodde okubanga tulina we tutuuka. Tuleme kwonoona Uganda eno tugireke nga ntuufu. Bingi nnyo bye nsobola okwogera naye sijja genda nnyo wala kubanga n'alima awagonda atera nanyuka. But at least nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa ebigambo bye njogedde n'ensobi ze nkoleddemu wabeewo ababitegedde nga bali nterekityo bampite babeeko we bantuuza oluusi nga waliwo ne zikamera tuddemu tubinyumyeko bampabule ntegeere oba nange mbababule bategeere. Naye bwe munanvuma obuvumi ne munkyaye ensi ejja kumanya nti bano baagala kusuula busuuzi Kenzo balina olupwe kati temulabika nga balina lupwe. Njagala muveeyo mu challenging intellectually munjigirize, nze siri muyivu nnyo, munjigirize kuba ate mwe musomye nako mutegeera ebintu okunsinga. Naye bwe munaagamba nti mugenda kunnyanika mu nsi yonna nga lw'endowooza yange nga nze Eddy Kenzo, mugenda kuba mwonoona ggwanga kubanga Kenzo bwe munaamutta teriyo Kenzo mulala. Kyentuusiza ku Uganda ne kyejja kituusaako teri agenda kukikola. Not even my kids. Me, I am me and I'm standing on my 2 feet to be myself. Me, I'm Eddy Kenzo. I'm here to add on. Ndi wano okwongera ku Uganda so kugitoolako. Byonna bye njogedde nga tebimaking a sense mu mutwe gwo. Nkusaba ompite obimbuulire nsindikira message tubyajuwengeko. Nyambo obeko wontuuzo nnyinnyonnyola mbitegeere. Mbuulira lwaki nnyina okulonda candidate wo. Naye bw'ogamba nti ate onzite nveewo ne bwamurede nfuna siweebwangako ssente kuvuma muntu yenna na kumufiisa. Neekoledde ssente zange buli kumuke neekoledde kange. Saagala muntu aŋŋaana ku miitinga President Museveni senga mba nfuna akakisa temukiŋŋaana ng'ekyo wadde omuntu akola mu gavumenti ya Museveni. Saagala muntu angoba ku Bobi Wine kuba oli muganda wange era nja kumulaba era nja kwogera naye era bino bijja kuggwa kubanga mwagala nnyo era naye akimanyi. Bobi akimanyi. Nsaba nebaze Mick Wine webale kuba musajja webale nnyo. Nsaba nebaze Nubianiri webale kuba musajja webale kunnyambako ne twogera. John manager wa Bobi era mga mutowe. Nsaba nebaze Hildaman Doctor webale nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Nsaba nebaze mikwano gyange mwenna ab'enjawulo Bafaadi bani MC Moze atabali luno n'abalala Kenneth Maleba baana bonna mukwano gyange bakaterega mwebale okuba abantu abakulembeze abakkiririza mu agree to disagree, abakkiririza mu nteeseganya, abakkiririza mu nkolagana n'obwaseruganda. And this is what I stand for. Mwebale kuntegeera. We always agree and sometimes we don't agree, but we remain friends. And this is what it's supposed to be. No disrespect for nobody. Nze nnina obutakwatagana ne President Museveni bw'amaanyi nnyo mu bintu bingi nnyo kubanga abaana abanyiize is one of the reason why they are like this. Waliwo watanyezeza bulungi mu nkolagana n'abavubuka. Naye bwe mpulira omuntu avuma President Museveni n'amukwamula bw'ati kimpisa bubi kubanga gwe mulembe gwe nfuniddeko buli kyenfunye. Nze olutalo terunkolera. I believe in forgiving and forgetting. Maybe you cannot forget, but forgive, you'll be forgiven. Give, you'll be given. Share, you'll be shared for. Bless, you'll be blessed. Mashallah. Mudini zonna nze sisosola. Sisosola muntu n'omu buli omu mwagala. Era abantu abali abasuubira okunzita, munzite nga mukimanyi nze mbaagala nnyo.
I love you guys from the bottom of my heart. Alhamdulillah. Kitandiseza Qur'ani yange no ntambula nayo mu nsawo lwembe. Era kye kyanyamba zange omusiraamu okubalaga nti no byenjogera mbyogera nganze kuba bwe nafa bagenda kunziika bwe nti ng'omusiraamu. Kati amuhiya eno video temujerabiranga mugiterekanga emyaka gyonna abaana n'abazzukulu ne bagirabako. This is what I believe in and this is who I am. I might be an hypocrite ku side y'omulala, I might be a right person ku side y'omulala, but this is who I am and eno yendowooza yange. Nze government bwebe ndetedde omulimo ogw'okugikolera gwongere ku Uganda, I cannot sisobola gana kubanga nze siri mu kuzanya politics, asigenda kwesimbawo wabula bwe kiba kigenda yamba ku Uganda. I'm so happy to put a tofali on my country n'okuyamba abavubuka kubanga obwo obusobozi mbulina. Nze manya abavubuka kyenyizo bakolera inshallah singa manfunye obusobozi. Era ndowooza management yange naku zine badde eri mu nteeseganya ne Ministry of Tourism so that I can promote tourism internationally and locally. Senga tuba tufunye omukisa ogwo ne babanga bate kubanze badde mu quarantine era mwenkyali bagenda kundischarginga abaggulo lwaleero nga byawedde. I will be so glad. Nja kukozesa omukisa ogwo okukyusa obulamu bw'abavubuka bangi bwe baana aba bagumpadde kubanga tebasobola kuŋŋamba nti nno ogenda kuleeta abalambuzi opromoting e Uganda ng'ate abantu si basanyufu. Tosobola kuŋŋamba nti nze nakene kyane nsayininga nga Kenya Tourism Ambassador ng'ensi yange weeri ekyo ekintu kyali kikyamu era nakolanga nebwalabwala nga saagala na kubyogerako. Unfortunately contract ya Kenya nagisayiningira Uganda ku Sheraton, naye bwe banaaba bateeseganyiza ne bakama bange benkola nabo nga bakkiriziganyiza terms and condition ne mbikaminga Tourism Ambassador, I will be very happy, grateful to help abantu bange nga mpita mu bulambuzi kubanga ate bwe banaagaana I will resign. Me, I love people. I don't nsiri mugagga nnyo but ndi mumativu mu mutima alhamdulillah. Era bwe bakutumanga abagagga ennyo tondeeta naye baleeta abagagga mu mutima ondeetanga. I'm very rich in my heart and I'm a very honest person. Yensonga mwe nkoledde mistake zonna nzikoledde mu kubeera passionate, nzikoledde mu kubeera honest, nze nsobi zonna ze mulaba nkola nzikola because I'm honest. I speak the truth. Nze njogera n'ebinswaza nembabulira obulamu bwange mwempise abantu ne balowooza nimba ngezaako kwegula mbungula buganzi. Nze seegula buganzi, saagala kwegula, saagala kabampaane. I'm here to be a Dikenzo byokubeera famous and simanyi kubeera sweetheart abantu banjagala nnyo bansuute. No, I'm doing what I am doing because I know one day I'm going to leave this world and I go. So I'm using each and every chance I have in Uganda or in Africa to add on so kutola. Bino emirimu gye ngenda okuleka nga nkoze mu nsi muno gye emirimu egigenda okunfuula omuntu tomorrow nga navaawo legacy. And that's why Bobi Wine is my hero. He has done something that I can see that change weeri already. N'abantu abaali bafugafuga ebyokusaaga kati baazuukuse. What a man. What a great personality. What a humanitarian. Niye bwe mbanga ate nvuddeyo munenyeko wasobeza ate ne bangamba oyo tasobya tayogerwako takola ki then Uganda gye tuba tuwolekedde gye tumwagaliza eba tegenda kuba nnungi. Ladies and gentlemen, that's who I am and that's my views. Byoyo yenze awo wenyimiridde bwabeerayo abavubuka abakkiriziganya nange nga byenjogera mu byagadde nsaba mujje munneegatteko mumpe n'amagezi tuyinza kuyambagana tutya tuve mu bintu by'okwerwanyisa. Tusobola okwekolamu ekibiina ne tusonda ssente ne tubako bye tukola. Tusobola okuyiya mu ngeri yonna. I'm here to be with you people so that we can be together and unite our country. We can make better a Uganda nga tuli wamu ngera tuteesa. Naye bwe tuneevuma ne tweswaza ne twedobongola ne twefiisa ne twagala okwesuula ne twezza wansi, nothing will happen. Nze musuuza gwe mwagala okusuula oba okukyaya ensi. Mukama Katonda byampadde si bingi nnyo era nkyayagala okufuna ebitonotono. Naye ate byennyina nsobola okutandikirawo, nsobola okulima alhamdulillah. Nja kuddako e Masaka mbalage n'ennimiro zange, muyinza olowooza nsaaga, nja kubalaga amataka gange. Okitegeera
mbalage byenkoze n'ensuku zange n'amatoke gange n'emmwanyi zange nsobola okuddeyo n'ennima naye sigenda kubeera hypocrite nzize wano neesese neeyogeza eby'ekiyaayi ng'ate nnimba. I think I've expressed myself. God bless you for God and my country. Assalamu alaikum. Mukama abankumire mubere bulungi buli omu jali abere mirembe. Mbagala nnyo nyini ddala. Nandiyogedde bingi okusinga wano naye nja kuwonoona. Already ndabika nayo noonyedda. Kale mwebale saba Mukama abankumire abanjagaliza ebirungi mbagala nnyo namwe abantegekedde ebibi Mukama abampeera omukisa kubanze sibalinaako buzibu. Assalamu alaikum.